Kenzo. Yes. Kati mani njagala kubuuza. Your first time okufuluma ebweru. Nze nga bwe mungambe ko nnyo mu alkaline. Eddie Kenzo only very smart more alkaline to as and travel. Yes. What's your best color? Nokola catwalk. And what's your best color? Nze ndi musajja wa blue and white. Chelsea. Chelsea. Villa. Okay. Villa. Lendwa Express. Chimanyi. Mukwano gw'abantu. Tetusaka mbuga. Lwakuba mukwano ba Express nange mwedi ndi wa Villa. Oli wa Villa. Andi mukwano gw'abantu. Mbanji mbamu naye nga ndi wa Villa. Era okay. Kati mwana nga bw'oli wano ku bino. Mbadde nsaba kutubuulira first time ye y'okutravelinga yali etya. Man, let me say it was amazing. Kubanga ebintu ebyali omwo first and foremost excitement noga ngenda kulinnya ennyonyi kuje tuvudde omanyiyo tuli baana bageto tukoleyo wansi ngo galumu ndirinnya ku nyonyi kwikira is like an achievement in the ghetto tugamba nga okuzookirowozaako naye lumungi agirinya nga kyekimu ku bintu n'ebitukozesa ennyo so kubirala we namanya nti ngenda kugirinnya nakola ebintu bingi mpulira wasula otunula nasula ntunula ekisooka ekiringa ekiri crazy banki bagambe nagenda ne banfunira omulimu e Dubai for performance okujjuka ebiseera bya Yanimba okitegeera solondi naye nga passport yange teweza myaka meka 18 yali teweza 18 ate nga Dubai wali olina okuba nga oli at least 20 not even 19 around 20 okuyimba mu bbaala 20 years at least why ne make by then muganda ngambako kali mu 17 nokolotya kati wakolotya nokasazaamu kasebe noddayo ku nenzirayo nensaba endala mbaga munteremu abiri n'olyoka okuza nga ndaba kiyinza kubeerawo nensuba omukisa gwange ogusoose okugenda ebweru na making sure nzirayo nembaga there was a mistake nze ni musajja mukulu ate ne height kyali tekinnajja bulungi ngera video bwe mbulaba bufuuyirira bufuuyirizi gwe noyitawo nempitawo so okay then see ali ku Zoom ayagala mutunulizaako okay thank you so much so okay hello so okuvaawo nenyingira ennyonyi nyingira entebe buli kimu kipya nalina koma wange gwe nali ntambudde naye nga yagezaako bindagandagana naye nga netabimanyi mistake ku mistake waliwo weeyambukira n'owulira n'omutima gugwamu wakola gituulamu wano weebayambukira n'olyanga omutima gugenda n'ogamba nsaba banzize n'ononya gwoŋŋamba nsaba kudda ku ttaka ne nga taliwo agala muganda nsaba kudda ku ttaka kanzireyo si kyagenze naye nga tewakyolina kyakikolera so nenguma nentuuka mukukirira buzibu bwanjawulo amatu neegakuba olira nga wenoofa omutwe ne gunnuma naye bwe twatuuka ekyasinga okuneewunyisa ndaba Dubai saawe nekintiisa buli kimu ne kiba kyanjawulo neŋŋamba wano nyingidde mu heaven olwaba okufuluma ekisaawe ekibugumo kyankuba nenziruka emisinde nenziramu airport nga sikiraba kyankuba nadduka emisinde nenziramu airport nembabuuza bwe bulamu bwengenda okubeeramu for the next 4-5 days nti ye nebagamba nja kufiirawo naye ne baŋŋamba kijja kusoboka ojamanyira nembeeramu nga buli wengira nenyingira emmotoka neneggalyamu ne bagamba ongeze esi nenyingira ofiisi nenesibiramu ga sifuluma wate mu nnyonyi munda nze munaye nali ndooza emmere tujja kusasulira
era enjala n'ennuma naye nga yo sinina sente gwe wategeera nti yabwerere nantuma eyi yatwala balugu nga yeerira balugu nga ebyamunyonyiza bisobola yakasiba nti balugu ekyo kyawomerangako kikyayi emutabanga sukaali kikyayi ekikalu temwalya ku ggulu nga muliko ku mujaja twalya mu ggulu n'olya kimuwogo n'olya ekimmonde oba mwagizibwe muti ne muteekayoko ku kikyetutumula gwe byonna tubimanyi balugu tabimanyi sibimanyi kati olw'emmere mukola mutya bw'otuuka because you've traveled mu countries ez'enjawulo bw'okola tetwala balugu nga kati omubiri gwasiba kyonna kibaleese kyendyayo ne bwe guba musota wali okuliddeko bw'ogenda ebulyambwa olyambwa abaganda bakirambulula kati kyaddamu ebyo bintu byagira what do you have? We have bring. No, What do you have? We have crocodile. Bring. Nenga biwoma bibeera biwoma bitya. Ate nze nfaayo nteeka mu lubuto okusurvivinga for the next day. So then now the language. Language is very hard. That's why I've managed actually to speak some English. Because of traveling, sometimes you reach at some extent you don't have a choice, but you have to at least but unfortunately not every country speaks English. By the way, says ogero luzungu zentono zentono ndowooza that is like maybe UK, America. What is next? Abasigadde bantu bonna wano mu Europe bulijjo tukabogera lwabo era mu Europe ensi ezogera oluzungu era si UK kati okolota just otakaye butesi UK ensi ezogera oluzungu zokka bayira kati okolota bayina translator ensi ezisigadde kizimu nnyo okusanga ezisigadde Sweden biki baba balumanyi naye tebagala nakulwogera abantu bagala nnyo ennimi zaabwe kati bwokola kyobeera mu sign language oluzungu olusanga mu nsi bbiri ate bw'otuuka era UK nalwo luzibuzibu ine biki boogerera mu nnyindo otuuka mu America babanga arapinga wano mu Africa wano mu Uganda wano ndowooza zino ensi za Africa teze zisinga okwogera oluzungu oluzungu wasinga dwogera mu Africa actually kati olwo wakolanga otya if it's not English aye nga n'oluganda teruliyo naye nga ngezaako nze musajja mutetenkanya mbanja kuyiya so omuntu agenda okukola business eyo